Munansonyiwa bisenyiga bikyantwalira ddala eddoboozi si ddungi naye ate nga tulina okusigala nga tubaweereza. Nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wano tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejja tugikolera esinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwuka data aleme kubeera ng'agenda mungi. Gwe wenawe na business gye wandyagadde okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX Media ngenda kwaniriza okubeko enamba y'essimu tujja sobola okulaba engeri ki gye sobola okukwatagana mu business yo sobola okubeera nga tugiranga wano ku platforms zaffe ebbiri. Na SMX Media neto sirika YouTube channel oyagala okulangira fe tukulangira. Bifaananyi ebyo byendi mukubera nga nkutera ku screen bya motoka ya Muyimbi ekikansubira yeyo wish ndabanga ekika motoka ya wish okubera nti ne yafunye akabenje. Ekisinga okubeera ekyessanyu naye kitwebaliza Mukama Katonda nti Omuyimbi Rena Namlumansi teyafunyeeko buzibu wadde n'akatono. Rena Namlumansi ffenna tumumanyi bulungi nnyo. Rena Namlumansi Muyimbi wano mu ggwanga erya Uganda ffenna tumumanyi bulungi nnyo n'era bbaawe tumumanyi ye Justin Bass omukozi ku Next Media oba NBS TV. Yes watu bakikwasaganya ababiri n'era abo ababiri baagala na bulungi nnyo n'era nga balina omwana tebalina baana babiri kati so bayinza okubeera nga balina n'abaana babiri Justin Bass wamu ne Rena Namlumansi. So bugenzo okutya ku makya g'olunaku olwayo ng'ekifaananyi ekyo kitandise okubeera nga kisatulatinga abamu yese omumanyi bannayuganda baagala nnyo ebyonoonesi ne batandika okubeera nga batambulizaako ebifaananyi ebirala eby'obulimba oba amawulire ag'obulimba naye wano ku SMX Media nkutegeeza ti Omuyimbi Rena Namlumansi teyafunye buzibu bwonna mwaka akabenje wadde ng'emmotoka yasesebbuuse yonna yonna n'eggwawo naye obulamu yabusigaza naye ekyo kyasinga okubeera nga yeebaliza ddala Mukama. Abantu abamu bayinza okukaabira emmotoka ne bakaabira ki ne batandika obaabo ku poliisi basibisizza ono atambudde eno lwaki wankoonye wakiki naye nga yeerabidde nti Mukama Katonda yamulekedde obulamu ate ekintu ekyasinzirira ddala okubeera ekikulu. So Rena Namlumansi ekyo kyebaliza Mukama wadde emmotoka yasesebbuuse n'eggwawo naye ye yafulumyemu nga talina buzibu bwonna wadde ogamamu nayalumizibwa wano oba waneyo n'era abayimbi oba abafaani ba Rena Namlumansi mbategeeza okuba wano ku SMX Media ababawa amawulire agasigadde okuva ku gano temubawuliriza. Rena Namlumansi ali bulungi nnyo, Justin Bass ali bulungi nnyo wadde nga Rena Namlumansi yabadde ali mwaka akabenje teyabadde mu motoka. Rena Namlumansi yabadde involved naye nga ali bulungi nnyo nnyini ddala. Wano ku SMX Media just got to updates buli lunaku buli saa kyolina okukola ku subscribe nga wano ku SMX Media ebisigadde obitulekere. Amanyi ddala nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.